Okusaba okusinga okumenya ebikolimo by'emirembe. Abantu bangi bakwatibwa okubeera n'obuddu bw'ebibi ebibaweebwa bajjajjaabwe. Kino kisobola okugenda mu maaso okumala emirembe okutuusa okwenenya. Wano waliwo okutunuulira essaala ezimu enkulu ez'okumenya ebikolimo eby'emirembe ebijja okuyamba okuteeka ku kkubo okuwonya emirembe gyonna egy'emirembe. Essaala eno enunuddwa okuva mu kusaba kw'ebikolimo. Ayi Katonda ow'amaanyi, kyaddembe Kristo gwe yajja. Nnunulibwa okuva mu kikolimo ky'amateeka. Nnyimiridde mu lunyiriri luno era nga nsaba. Buli kikolimo ky'emirembe mu lunyiriri lwange tekirina maanyi ku nze. Nsaba buli kikolimo ekyayogerwa era ekyogerwa, ekiwandiike oba ekikyusiddwa gye ndi kimenyese omusaayi gwa Yesu. Obwavu, obulwadde n'ebifaananyi by'amaka si kitondo kyange. Nsalawo okutambulira mu ddembe Kristo lye yagula ku lwange. Mu linnya lya Yesu. Amiina. Okwatula okusaba. Omulokozi omutuukirivu, nzija mu bwetoowaze mu maaso go leero okwatula ebibi nti ne bajjajja bange bye tukukoledde tetugondera kigambo kyo era ekivaamu tugguddewo enzigi sitaani okunyweza ebikolimo by'emirembe mu maka gaffe. Mukama tusonyiwe ebibi bino byonna. Omusaayi gw'omwana wo Yesu gutulongoose okuva mu kibi kye tukozeeko. Omwoyo omutukuvu longoosa buli kikolimo ekiyise mu maka gaffe okuva mu mirembe okutuuka ku mulembe. Mu linnya lya Yesu nsaba. Amiina. Endagaano era ewera okusaba. Mukama omutonzi w'eggulu n'ensi, nkwebaza olw'okuwandiika omwana wo omu yekka okufiira ku musaalaba ku lwaffe. Okuyita mu ssaddaaka ye ntubadde tusumuluddwa okuva mu ngeri yonna ey'okuwambibwa. Nkusaba nti munzijukire n'emirembe gyange egy'omu maaso okuva mu ndagaano zonna. Okweyama n'endagaano nze n'ab'omu maka gange ze twakola mu kumanya oba mu butamanya, n'amaanyi g'ekizikiza. Leero endagaano zino nzigaana mu linnya lya Yesu. Nsaba onsumulule nze n'amaka gange mu linnya lya Yesu nsaba. Amiina. Okusaba okutukuzibwa. Yakuwa Ralpha, omusawo wange, njagala okukwebaza olw'okufa ku musaalaba ku lwange, olw'okwewaayo okwo okunene. Nze ne famire yange tusumuluddwa okuva mu bikolimo by'emirembe. Menya amaanyi g'omulabe mu bulamu bwange. Ntegeeza nti buli kikolimo omulabe ne ba ejenti be kye bagezaako okunyweza mu bulamu bwange kibeera kya bwereere era kifu. Nsannyalaza ebikolwa byonna eby'omulabe mu bulamu bwange. Ŋŋaana buli kikolimo mu layini y'amaka gange n'ensalawo okutambulira mu mikisa gye wawa Ibulayimu. Mu linnya lya Yesu nzikiriza era nsaba. Amiina. Obuyinza okusaba. Mukama w'amagye g'eggulu, Bayibuli egamba nti nja kulagira ekintu era kijja kuteekebwawo. Nsazaamu okufuula ebikolimo byonna ebyayogerwa ku ffe mu bugenderevu oba mu butali bugenderevu. Mu linnya lya Yesu nsazaamu ebiva mu bigambo ebyo ebitali birungi mu maka gange n'emirembe egijja. Mu linnya lya Yesu nangirira era ekiragiro nti ebikolimo by'emirembe eby'obulwadde, obwavu, okulemererwa mu bufumbo, obwereere, obusungu, okunywa omwenge n'okulimba biba bya bwereere era tebirina mugaso. Tebajja kweyoleka kubanga tuli baddembe okuva gye bali. Nziragidde nti sitaani ne baddayimooni be okuleka amaka gange. Mu linnya lya Yesu. Amiina. Okusaba okupya okw'obutonzi. Ayi Katonda ow'obulokozi bwange,
Nkwebaza olw'okunfuula ekitonde ekipya mu Kristo. Nsalaba okutambulira mu ddembe lyange eppya lye nfunye mu Kristo. Nagaana okusibibwa enjegere ku bikolimo by'omulembe okuva mu maka g'abazadde bange. Nyimiridde nga ndi munywevu mu ndagamuntu yange empya, era ntegeeza nti ndi wa lunyiriri lwa musaayi gwa njawulo, era ogwo gwe musaayi gwa Yesu Kristo, Mukama wange era omulokozi. Sitaani n'ebibinja byo eby'emisambwa tolina buyinza ku bulamu bwange obw'omutwe, eby'ensimbi, amaka n'obufumbo, kubanga omwana w'omwana gw'ataddewo nteereddwa ddala. Nze ndi wa ddembe mu linnya lya Yesu. Amiina. Nga mmenya ekikolimo ky'ebifaananyi eky'ekibi essaala. Awangaala era Katonda ow'olubeerera, negaana emisono gy'ekibi egibadde gigenda mu maaso mu maka gange okuva mu mulembe okudda mu mulala. Negaana okwegatta, okunywa omwenge, okukyawa, olugambo n'obusungu mu lunyiriri lwange. Neesala era nenva ku bifaananyi ebyo eby'ekibi mu linnya lya Yesu. Nsaba omusaayi gwa Yesu Kristo ku lwange, era ntegeeza nti emisono egyo egy'ekibi tegijja kuba na kunkwatako kwonna, oba omwana wange yenna, oba ekintu kyonna eky'omu maaso emirembe. Ffe tuli ba Kristo, era n'olwekyo ebibi eby'emirembe tebirina maanyi ku ffe. Mu linnya lya Yesu ery'amaanyi nsaba. Amiina. Nga mmenya ekikolimo ky'okusaba kw'okufuna nga mmenya ekikolimo ky'okusaba kw'okufa nga tekunnatuuka. Ayi Katonda wange, okumenya enjegere, njagala okukwebaza olw'okunzija mu bwakabaka bw'ekizikiza n'okunkyusa mu bwakabaka bwa mwana wo Yesu. Nze ndi wa famire empya kati. Mmenya omwoyo omubi ogw'okufa nga tegunnatuuka, ekibadde kiwuniikiriza amaka gange okumala emirembe. Mmenya amaanyi ga Sitaani ku bulamu bwange mu linnya lya Yesu ery'amaanyi. Sitaani, mbajjukiza nti kati ndi w'amaka mapya, tolina buyinza ku bulamu bwange. Nze ne famire yange tujja kubeerawo okutuuka ku kumutendereza emirimu egy'ekitiibwa egya Mukama Katonda omuyinza w'ebintu byonna, omukozi w'eggulu n'ensi, omukozi w'ebyo byonna ebirabwa era n'ebyo ebitalabika, mu linnya lya Yesu. Amiina. Nga mmenya ekikolimo ky'okusaba okugaana. Taata, omukozi wange ow'ebyamagero, nzija ku ntebe yo leero okwatula ebibi byange byonna n'ebibi bya bajjajjange. Mwebale kutusonyiwa ebibi byaffe eby'emabega, ebiriwo n'eby'omu maaso, n'okutukkiriza mu maka gammwe. Twayonoona ggwe, era ekivaamu amaka gaffe gabadde wansi w'ekikolimo ky'okugaanibwa. Nkutuka ku bikolimo bino eby'okugaana okuva mu nnyumba ya kitaffe ey'ensi, mu linnya lya Yesu. Nze ntegeeza nti tewali mwana wange na bazzukulu bange tujja kugaanibwa, kubanga kati tuli ba famire ya Katonda entukuvu, era tuli baana ba Katonda omu ow'amazima. Bulijjo tujja kufuna feva naawe, Taata omwagalwa, mu linnya lya Yesu nzikiriza era nsaba. Amiina. Okusaba okw'omukisa. Taata Katonda w'emikisa egitakoma, ekigambo kyo kigamba nti onzizeemu mu maka go. N'olwekyo nze muzzukulu wa Ibulayimu era omusika awamu ne Yesu Kristo. Okuva leero ŋŋaana okutambulira mu bikolimo by'amaka gange, n'ensalawo okutambulira mu mikisa gya Ibulayimu. Nkutukako buli kikolimo ekibadde kyogerwa ku nze, abamu nze n'ab'omu maka gange, mikwano gyange era n'abantu be simanyi. Nsazaamu amaanyi g'okuteebereza okukolebwa mu bulamu bwange. Ntegeeza nti ndi mukisa eri omwagalwa wange, abamu so si kikolimo. Omulimu gw'omukono gwa Katonda guweebwa omukisa era guli ku nze. Katonda awa omukisa nga nzize era awa omukisa nga ŋŋenda.
mu linnya lya Yesu, era nzikiriza nga nsaba nti amiina.